tusanyusa okulaba njogeddeko okubeera ng'oli omu ku ba captains betumanyi mu media industry mu Uganda naye emabegaawo bakurecognizingako okubeera the most influential pastor mu Uganda ekyo bw'okiwulira otya bwe tuba from the background of a houseboy n'omutembeeyi n'okeera ku makya nga tugamba nti mbantu abakutte medias mu Uganda oli omu ku bo bwe twogera ku management bwe twogera mu muziki okugiraninga n'okukolako still then bwe twogera ku babulizi b'enjiri Katonda bataddeko ekisa mu Uganda mu mulembe guno oli omu ku bo. Nziramu okwebaza omukisa ogumpeereddwa okubeera mu Makulazi show olunaku lwaleero mbalamusizaako mwenna abalaba Makulazi show. Ekibuuzo ekimbuuziddwa nti mpulira ntya ngulumiza bugulumiza Mukama. Ngulumiza bugulumiza Mukama kubanga saabisuubira ate ng'oggyeko obutabisuubira era saabisaanira naye enteekateeka za Mukama ze zintuusizza wano olugendo luwanvu mpulidde ogamba najja mu gya 8 bw'ogamba 8 oba otegeeza nga n'olutalo lwamenula ga Uganda lukyaliwo ogambye mu G8 nave Masaka nga bamaze n'okuvungisa ssente okuvungisa ssente oteekwa oba tuwakumanya ti tebikukwata nako naye nga His Excellency bwe yamala ne be yali nabo mu struggle okununula Uganda mwaka gwa 86 mu mikono gy'abo abaali bafuganga babaagala. 87 yali kampeni ya kuvungisa ssente zaali zaafuuka ekintu nga ffe be baatumanga e Masaka okugenda okugula ebintu ng'abaana nga bakuwa kiveera kiramba okunona ekibiriiti kati muzeeyi n'avungisa ssente ne volume neka omulundi gumu ng'era bw'oba oyina akapapula ka siringi 5 volume yakka value esigala yeno volume yakka value n'erinnya volume ya ssente yakka nti abadde atwala miliyoni 1.5 okugula kiro ya sukaali kati ng'otwala siringi 3 oba 2 era ssente yazitowa nnyo nga baakagivungisa ng'akapapula aka siringi 5 okuwa ekyokulabirako ab'emyaka egyo mukimanyi nga kazitowa okusingako emitwalo 5 egya leero nga ssente zezimu tebaziddangamu zikyusa naye simanyi engeri gye zaakyukamu nga eggaali bicycle ng'egula siringi nga 2.5 empya Phoenix so najja Uganda emaze okubanga edda mikono gya NRM najja ensi egenda etereeramu but of course mu G8 nga bw'ogambye ne 88